Wano tuba tulekedde entandikwa nsayiso balaba ekina Uganda Super ekyotera film production awamu ne bannaffe bano aba Duncan Digital Studio ekyotera film production Duncan Digital Studio nga beegasseko ne bannaffe bano aba Boss Lady e Saudi Arabia ku kyokutuleetera emmere yonna gye twagala gye twaleka e Uganda be bakuleetedde ka sinema kano mu kyalo eky'emizimu ekimanyiddwa nga Kaluguya oluvannyuma lw'okufa okw'omukulu yalamanyiddwa nga Mujumbi ekyalo kyatandika okutundibwa ku kyalo kya Kaluguya kati tutandise firimu etandise kusulanga buli lunaku nga ntaddeko sabula ne twebereremu kamale n'ogenda okukoga agenda mutooyi okusala obwayi baagula mu kisenyera batooyi basula mu kalina sebo okusula apama mu kalina asula mu ya nyumba ya bulijjo naye apama mu kalina kati olwayingira mu kalina ettooyi abaali mutooyi agenda okuwulira obwana obukubakuba amina bani abayimbira ku ttooyi abananemeso pama bwe mwata mumayindiri n'ebisalamba mpama awulira amaloboozi kyokka eno tebaliyo baana neiba ne neiba tebalina baana obwana bwagala kukola ki kyava abikula oluggi lwa ttooyi n'avaayo apama mu kalina abuwulira buyimbira mabega wa ttooyi kumbe n'obwana buzimu bwawulira nga ajja n'ava ne buvaawo ate nabusigala nga abuwulira ono Waragi naye okuva le nava ku malwa nenzira ku Waragi bintu bino bigenda bintabukako amalwa gaali ganfukisa nnyo ngenda kudda ku malwa wakati laba Waragi ampuliza byessiraba kyava ddayo apame ne bongeramu ku ddoboozi nja kubukuba embooko nze wane wange tebazanyirawo nalyokajja kati ayagala alingize alingize gwe ne bweryawo amalowooza agawulira sina kirungi pama ng'omuntu akuwulira buveewo yagambye mutagenda vano naye okuva lwe yaganiddewo embeera erabika nga etandise okutabuka egenda mu maaso tulaba Kaluguya alo emizimu gyekalakaasa wano kakati guno omuzimu ne gutunda emabega ne maaso guli wakati mu kkubo ne gulyoka gubwama ne gufuuka ekigoye muvi naiba naye nze munayi kwe kuyita kabombo nali nkyamulaga mayiti tukubidde chairman omusambwa gye gwava maaso gaffe gwennyini gutugamba tuveewo mbu bwe tutavaawo tugenda ffa mwana gwe saatya obwange obw'ekinaku kati jjukira obusente bwange obw'ekinaku bwe najja mu katale ano kwalina ettaka esya okuuka ejjembe naye nga sivuddeeko kyava agamba kale oba banaaloga nange ngenda loga sina gyendaga musoga akoba ati nzira yenja tubiriko ye agamba akuuma kyabwe kati ye kabombo kiyoba aba agenda n'asamba ekigoye si kirungi no natambula nga musambasamba ebintu kyava agamba ali ku simu sooka oveeko guno tutegedde bulungi muzimu
gwe gufuuse obwana ogenda mutuwe maama waffe osambye maama waffe mutuwe maama waffe maama wamwe ye mutuwe maama waffe omusambye maama waffe omusambye kumbe nazaako agambye teginava ku kyalo kuno niraba ekikumi tuwe omwana waffe kati wulira mubana mwe munveeko baana mwe munveeko baana be bagoba omukulu kati tuwe maama waffe bumugobesa kalekereke bumugobesa kaliikiriiki munange kakati ekyo ekyalo ba okyabaddeko tudde Kampala kati nga tuvudde e Kampala tulengera munnaffe Sam Kapulu owaffe oligino gwe tutegeera ajja sisinkana Ddiira ono ye yaguza bali ekibanja ekibayiribya naye era nga n'ekibanja ekyo twakiwulira kirimu ku Ddiiru gye tutategeera bulungi kubanga twawulira agamba nti kati ekyalo kyategedde mbu yeffe bannannyini kirabika banyaga bunyazi beeyise nagamba Ddiiru Katala wampise nejjukira Ddiiru yasembayo nkyakubanja tingusimanya yaziwadde gundi nemugamba alikwata sino sente kakati ovanga ku muntu akuwa Ddiiru n'ogikutula n'asigala ng'akubanja ate Ddiiru endala bwejja n'akwetaaga n'akuyita yenze eza Ddiiru eyo kakati eyo Ddiiru giveeko eno gyendeese ekutukirawo nga tufunye abagula mangu kali bintu byatambula naye kati ebisooka ebyemabega biveeko ndiise Ddiiru etali kukubanja abaganda baalugera nti gyova toyombye gyotera okudda olaba abaganda ebagamba nti gyova toyombye gyotera okudda kakati senga wali wansasula bulungi senga tuyombagana kati era nkitegere nina kukubira gwosooka ombalira epaasi eno tulebe oti okuyina okugguka kati soma Ddiira taggwako Ddiiru wali oleese Ddiiru eyo otomala ogitunda kati abatuuze baalitwala agamba ettaka lye twatunda abatuuze baalitwala wabula nafunya investor omu alyagalira wamu lyonna amazzi kati nga kinjagala mufuna Ronald omusi ye alyagala agenda kuteekawo kampani y'amazzi kati tugenda ofune Ronald omusiru tulabe engeri gye tugenda okugobako bano be twaliguza emyaka ebiri egiyise eziwera kubanga bo baagula bupolotipoloti kati ate nagenza okunoonya ettaka eryawamu nga teririiwo abo be twaguza be tuba tujjako eryo tuliguze kampani investor atuwe ssente mu bungi batuuze si nkaaga mu bana lindako kuliko abatuuze bameka nti nkaaga mu bana twaguza ku ttaka eryo be twaguza ku ttaka eryo kyenjukira bali nkaaga mu bana bw'oyagala tugobeko tulize wamu tuliguze investor ulira firimu lirimu ery'ettaka lirimu obuzibu waliwo obuzibu awo yewo obuzibu kyendabye ogubunti abantu nkaaga mu bana ku kyalo genda balimba ki nabaguza mazzi kati gwe bawaguza simanyi baba mubagambe twabaguza mazzi wansi wagenda vaayo ebinoso twalabye wansi wagenda kuvaayo shaaka mujja kuba mwebase ebamire lumu waliwo neggoonya awo mubatiise uganda nti jangu tugire tulikuze musigansimbi omunene tufune engeri gyemukiyamu n'omusiru sirika naye mu lugunya waliwo amazzi dindako ulira baddiira mpozi bagamba enkuba bwetonya babeeranga abasuzeewa mukatanga be mu lugunya kati awo tugenda kufuna engeri gye tugenda obbagobawo bali nkaaga mu bannattaka bano balyagala Ddiira yabaguza emyaka ebiri kakati ate alyagala mu Bulamba wakitotozaata nsanvu awo kati ino agamba nti buli mutuuze gwe tugenda okugobako mwagalako emiliyoni y'essente nti buli mutuuze tubalenka emitwalo 7 katetenkanya atera kagalisa omuntu ekyo atera ngamba bamu bavuba ne booda balina nezisigi za booda kakati yeddiiru gy'owulira gundi abantu nga babiri ebika ebintu by'abantu babiri toyina nnyo byesembereza ne bwaba muganda wo nnyo omuntu asooka ye mupoliisi taliiko Luganda when it comes to kukwata mateeka kugakozesa
omulala yeddiira taliiko bwa rafiiki. oba wagula ettaka nga kuliko ebigugumuka bwe mba nkuyambe kati nze ngenda kujjanga mununuzi ogugumuli. Kaakati omanyi engeri gye bawulidde abantu bano bagamba mbu abantu abamu bagamba mbu ebintu bikaabira mu ttaka lyabwe ekiro. Oba oli mu ffumbiro n'olengera alifuluma naye ng'ate tomulabye ate era nga tomulaba. Kaakati baba bagenda maaso n'okwemulugunya kati tugenda okukola. Nze ngenda gendayo nga zo bataasa era ngenda bagamba ebintu bigenda tandika obbamira. Abantu abaali awo baafa. Tebakyebaka tebakyakola ki. Kaakati tubatiisetiise bave ku kyalo. Abaali badde bagamba nti ettaka ndyagalamu emiliyoni oligulamu $3,000. Alina awanene yeetaaga $8,000,000 afunemu $2,000,000 yeeyongereyo. Sente zasooka tugenda maaso. Nagambye kuba ku 0 +966 enamba ejolaba etambula ofune bannaffe aba Bossiredi ku kyemmere gwenyenda okuteekangayo nga finance report agobe nezze ayabategeeze ndeesa omununuza z'okubanunula nze nga nze wange bwemala geemu muggyemu kati yeddiirwa eyo kati ekyokola lumba ku kyalo kalumi bisigadde jja bunkubira ku simu kati nono omanyi kati aleese eddiiru era nga ddiiru ayagala ekutuke be bannannyini kutundayo ttaka be bannannyini kwagala okuliisa essemu y'abalisulako weewo wennyini we tuli wangi mufunye ndi naye wano bagenda kikolako kale ye Kabyanze Kataala ye yatunda ettaka ly'ettaka mu kulitunda baalijjawa ekyo nakyo kibeera kibuuzo tulaba Kaluguya ettaka mu kulitunda mu ntandika ku lubereberye baalijjawa laba obwana mukazi mukulu adduka obwana mbadde mu kiibi ku lwa Kyotera Film Production ku lwa Home Videos Uganda ne ku lwa Bossiredi bannaffe abaleeta ebyokulya ebweru nga bagiderivalinga wojagala tosubwa tujja sinkana ate mu katundu akanaba kazeeku wano wenyininyini ku Kyotera Film Production ogenda tusanga yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiiseewo bannaffe aba Kyotera Film Production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe aba Kyotera Film Production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ne mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera Film Production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite Institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 basabo ne bannyabo okamba njulire abatuma job agency oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda wekwate bannaffe abatuma job agencies era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala banking agents bakashia secretaries badriver abasomesa bamakanika b'emmotoka ennene mobile money attendants office attendants abakola mu hardware abakola mu betting school matrons abakola mu farm private guards cleaners neba housemaids nga kosa n'emirimu emirala mingi era nga mu byonna beetaaga abo abaasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 oba 0778555172 osobola otusanga ku ofiisi zaffe erina Teete ku luguudo oludde Makayi todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo Ttumo Job Agency.